okwatula enniya ng'onoosiiba nsobi bal yakfi an yubayita anniya fi nafsihi, kikumala okuleeta obumalirivu bw'okusiiba mu mutima gwo ne bw'obanga toyogedde. Okwogera enniya n'ogyatula n'eyatuka nga bwe twakolanga edda, eyo nsobi. Enniya olina kwe kumalirira okuli mu mwoyo gwo oba mu mutima gwo. Qala Sheikh al-Islam fi Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba wattakallumu binniyati, omuntu okwatula enniya laysa wajiban bi ijma'i al-muslimin, si kyabwatteeka, ekyo tewaliwo mumanyi ayawukana nakyo, bonna bassa kimu nga nkuyege ku kyo. Fa'ammatul muslimin, abasiraamu bonna lufaya bakkaanya innama yasuumuuna binniya, nti basiiba nga baleese obumalirivu obw'omu mutima. Wa sawmuhum sahih, n'okusiiba kwabwe kuba kutuufu ne bw'oba toyogedde. Oleeta enniya mu mutima emalirira, ky'olunaku lw'enkya lunaku lwa kusiiba.